Community service. Agenda kukola bulungi wansi ennaku 22 za Novemba atandika ssaawa 3 hours. Kyekyo ekiriwo ssaawa zino bagenda kutegeka empapula babajjeyo. Babatadde leero kasita tufuna wano empapula tugenda zitwala Kitalya n'Ekigo. Balyoke baba releasing. Yes. Ku Monday nga 22 ssaawa 3 bagenda kujja wano okukola community service. N'omukulu Innocent ebibyo byaggwera ddala. Nedda. Innocent omusango gwe gwanjawulo. Teyali ku bbaala, teyali yajjabuzi okutaasa embeera. Ne bamukwata nga nannyini bbaala. So omusango gwe tegwali gwa kunywa, tegwali gwa kubeera mu bbaala essaawa ezitali ntuufu. So oguwe gwa njawulo ajja kukomawo nga 22 December. Mu bufunze abasibe bavaayo ddi? Bavaayo leero. Olwaleero. Kati nsonga ki bateeseza ku Zoom? Ebya COVID amateeka kati tebaagala abantu babeere ku kooti nga bangi. So tugezaako ku embracing online. Kuba batwala mu kkomera Kitalya bali mugenda bali mu mbeera ki? Tebalina buzibu at all. Kitalya is a government prison. So babalabirira nga bwe balabirira abalala. Akaviiri bakasazeeko aka Detaacha. Detaacha yaganya akaviiri ke kanso. Simanyi mugenda mumulaba olwaleero oba enkya mujja kugenda ku Galaxy mumulaba oba alina akaviiri. Naye nga ku Monday akeera wano. Ku Monday nga 22 ssaawa 3. Kale amanya kanso. Eunice Ainembabazi Cassandra. Amanya bakuyisane Cassandra Ainembabazi Eunice. Mukama kuwa omukisa. Kale namwe olwaleero omulamuzi asentensinze simanyi bwe bakyogera basentensinze to community service oba bulungi bwansi bagenda gikola nga 22 Novemba okuva ssaawa 3 okumala essaawa 3. Bagenda kujja wano ku kooti balongoose bakole ki okumala essaawa 3. Kyekyo era n'abakoshoninga nti temukiddamu. Kitwayamu n'abaana aba boda abakwatibwa era buli omu yenna bali abantu 37. Yes, okujjako nannyini bbaala kubanga omusango gwe gwa njawulo. Mulimu abawala bazadde baabwe bajja abazadde otegeeza ki okujja mwalimu abawala bakwatiramu olwedda? Nedda abaana waliwo ba students baali basatu abo babateera ku poliisi kubanga baalaga nti baali bagenze okugula emmere ekiro. So omuwaabi wa gavumenti n'abasonyiwa n'abajjako etusigaza abantu 38. Nannyini bbaala musango ki gwe bamuvunaana? Nannyini bbaala bamuvunaana okoperating ebbaala ng'ekonta n'ebiragiro byaki bya COVID. Embeera eryeta ku basibe ekitalya. Abasibe tebalina any problem. Tubadde tubalabirira nga tubakubirako amasimu ne yesterday twabadde ku Zoom nabo tebalina buzibu. So kati kanso tusobola okulindirako wano bagenda baleeta olwayo tusobola okubalindirako wano fe abamu ne tuba tekyetaagisa obbaleeta eno. Tugenda kutwala release orders ku Ekitalya n'Ekigo babatuwe tubatuuse oba mu tawuni oba wa abava Mityana Road buli omu waviiramu weewu just kufuna transport gye bajjamu
buli omu bw'atuuka wawe avaamu. Tulambuliramu nga 22. Nga 22. Nga 22 Community si leero. service okuva saawa 2. Okay. 22 Novemba saawa 3. Saawa 3 zennyini. Saawa 3 zennyini omulamuzi abawadde okutandika saawa 3 okumala essaawa 3. Okay, nga bakola. okuva saawa 3 paka Yes, saawa from 9 a.m. for 3 hours. ate wali tufika abaliwo wano kati osobola tu briefinga mu kuki ekibadde kigenze mu kuseeko ku mukutu gwa Zoom kooti nebeera ey'ekisa nebasalira okukola community work ennaku 3 essaawa 3. So bwekyo bwekibadde. Luli twakulabako mu kkooti nabo naye ate gwe oluvannyuma n'oteebwa. Omusango gwange tegwali ng'ogwawe, nze saali mu bbaala, nze naali nzize kutaasa naye ne bankwatiramu lwakuba nze naali nanyini bbaala. So nze saaliwo wakubeera nti no naali ndi mu bbaala, naaliwo wakuba najjawo ate nga nzize kutaasa munaana. Abantu baffe tubalabeko ddi? Bajja kulabikako ndowooza leero kyendiko. Yes. Okay. Thank you. Kuseeko ku mukutu gwa Zoom kooti nebeera ey'ekisa nebasalira okukola community work ennaku 3 essaawa 3. So bwekyo bwekibadde. Luli twakulabako mu kkooti nabo naye ate gwe oluvannyuma n'oteebwa. Omusango gwange tegwali ng'ogwawe, nze saali mu bbaala, nze naali nzize kutaasa naye ne bankwatiramu lwakuba nze naali nanyini bbaala. So nze saaliwo wakubeera nti no naali ndi mu bbaala, naaliwo wakuba najjawo ate nga nzize kutaasa munaana. Abantu baffe tubalabeko ddi? Bajja kulabikako ndowooza leero kyendiko. Yes. Okay. Thank you. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu